Akwatidde NRM bendera ku kifo kino Hajjat Farida Nambi leero asiibye atalaga ebitundu by'omu Luka Kanyanya ng'atuuseko mu bitundu by'Ekitanda, Kiyanja n'ebirala era bakira buli watuuka bayo abalambulira ebyo byagenda okubakolera ng'atuuse mu Paalamenti ng'omubaka waabwe. Waliyo watuuse abawe ne bamulombojjera ennaku ekira kweyoza lumonde yeebazizza bannakanyanya olw'omukwano gwe bamulaze era n'ayongera okukkaatiriza nga bw'agenda okukola ku bizibu byonna ebibaluma kuba ye yekka atuuka obutereevu ew'omukulembeze w'eggwanga. I want to reaffirm the challenges that affect us as Kawempe North, the lack of seed secondary schools, garbage collection, which we are going to fight, and many other issues. I want to reaffirm and commit as Nambi Farida that I'm going to work very hard in this term of few months to make sure that we start tackling on this issue. Olukungaana olusembeyo alukubye ku Sena Gardens e Kanyanya ng'eno Hajjat Nambi gy'asinzidde n'avumirira Abakuuma Ddembe okuba ab'oludda oluvuganya n'asaba wabeewo okukkaanya akalulu kano kasobole okuggwa mu mirembe. Pray and hope that we can harmonize these issues and we continue to protect life and property and all rights of everybody who is involved in this by-election. Hajjat Nambi yeegatiddwako Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Senninde ng'ono asibye bannakawempe okukozesa omukisa gwe bafunye balonde Hajjat Nambi. But I don't think the people of Kawempe are looking for sympathy. They are looking for somebody who is going to work with the government and deliver services and work and help them to get what they are supposed to get in terms of services. Ono atabukidde poliisi olw'okukuba ab'oludda oluwabula gavumenti ng'agamba nti yegenda okubalemesa okuwangula akalulu kano kyokka n'asaba Opozisoni okukomya okusoomooza poliisi ebakube basobole okufuna okusaasirwa. My only concern is about the acts of the police because we see today we have seen acts where the police was throwing tear gas. I don't think that is called for in this campaign. We have discovered that our opposition counterparts are doing this, provoking the police in order to get sympathy vote. Ye ssentebe wa NRM mu Kawempe Godfrey Ruwanga agamba nti bagudde mu lukwe lwa poliisi okulemesa NRM akalulu kano nga bakolagana n'ab'oludda oluvuganya ng'ategeezezza nti essaawa yonna baakusinkana ssentebe wa NRM era pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bamuloopera abasirikale bano. Twakitegedde nti babadde bapange bannalukoola bali mu kawuukuumi. Kati poliisi ekolera nnalukoola. Kati poliisi eri mu kawuukuumi. So President Museveni nkukubira omulanga abantu baaba aba poliisi ne mukulu wa IGP yogera ku poliisi yo yogera ku Hajjat. Okunoonya akalulu kukyagenda mu maaso okutuukira ddala nga 11 nga kwolwo President Museveni asuubirwa okuwubako olubu lw'ekigere Kawempe akuyingire Hajjat Nambi nga kw'okulonda kwakubaawo nga 13 omwezi guno. Annette Namatovu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.